Zabbuli ey'omukaaga ya mukulu w'abayimbi ey'ebintu eby'engoye eby'ekiseminisi. Zabbuli ya Dawudi. Okusaba okuwonyezebwa. Ayi Mukama, tonnenya ng'osunguwadde era tombonereza mu busungu. Onsaasire, Ayi Mukama, kubanga amaanyi gampweddemu. Ayi Mukama, mponya, kubanga amagumba gange gankubagana. Omwoyo gwange gweraliikiridde nnyo, naye Ayi Mukama, olimala bbanga ki olyoka onnyambe? Komawo, Ayi Mukama, ondokole, omponye olw'ekisa kyo. Kubanga abafu tebakujjukira, ani alikutenderereza emagombe? Okusinda kunkooyezza, buli kiro nkulukusa amaziga nga ndi ku kitanda kyange, obuliri bwange bwonna n'embuto by'amaziga. Amaaso gange gazimbye olw'okukaaba ennyo, gankambagga olw'abalabe bange bonna abankaabya. Muve wendi mmwe mwenna abakola ebibi, kubanga Mukama awulidde okukaaba kwange. Mukama awulidde okwegayirira kwange. Mukama akkiriza okusaba kwange. Abalabe bange bonna baliswala ne basoberwa, balivaawo mangu nga baswadde.